ngenda kwesimbawo omubaka wa paalamenti ow'Amakindoozi. Olw'okuba nze results nkyazirinda ne wenneebaka ez'ekibiina kyange ezaava mu kamyufu ke twakola ne bannange bwe twakola ebibuuzo, engeri gyenzija sijja kibawulira kati naye mukakase ti ngenda kwesimba mubaka wa paalamenti. Ekibiina ekyange mwezikiriza ekya National Unity Platform bwe kyateekawo omuwaatu omwe tulina okuyita okusobola okufuna obukulembeze bwe tulimu mu ngeri ya demokulasiya n'amazima n'obwenkanya. Twawandiika ebbaluwa kuba mmanyi kyende mu kuddamu ebibuuzo ate ne gulawundi abantu bano gye babeera era gye basula era gye bawangaalira byonna nabiddamu, ate era ne gulawundi ne bagamba bagigendako ng'erina ebitundu 6. Kale nga neesiga abantu bange bano kubadde bansaba nzije mbakulembere era ne mbaweereza. Okuva olwo paka olunaku olwaleero ssebo sirabanga ku risaati zaava mu kumbuuza bibuuzo ne mu kwesimbawo kwe neesimbawo mu kamyufu. Paka olunaku olwaleero ebibiina byonna bikoze akamyufu, naye waffe mu kibiina ekyaffe temwabadde kamyufu ka kibiina kyange mwesibuka kyempeereza ebbanga lino. Era wakati nga tukyalimu eyo enteekateeka n'embeera, abakulembeze bano wammanga bantuukirira ne bakola okunoonyereza results gye bajja okusobola okunnyonnyola abantu abali awo. Ng'abasinga obungi ku bo baagala neesimba okubaka ba paalamenti kubanga abeesimbyewo tebabategeera bulungi. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banoonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banoonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kkubiri opposite Shell ne ku workshop yaabwe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Oyagala kusigala mu kala yo, oyagala ku brighteningamu, oyagala kwekuba mpiso, emimwa gyo gyasirira. Tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto. Tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo. Oyagala kugejja oba kukogga. Tulina bedroom product nako gels, sabuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere Bugayaza Road. Gavumenti y'eggwanga Uganda bwe yalaba omwana gwe baleetanga akyali muto paka leero akyalemedde ku mazima n'obwenkanya obw'abantu, yandiwetekako ebisangosango nti nava wano ewalina abo abatampa kalulu ne ŋŋenda mu bitundu e Masaka abantu bonna gye bamanyi obulungi nti naye wali abakulembeze baayo ne bagamba nze nakwata ejjambiya n'entema abantu ekintu ekyo kyomunya. Naye Father njagala okwebaza abannamakimbye n'abakulembeze bonna mu ggwanga Uganda wamu ne bannaddiini mwenna mu Uganda abaasobola okutusabira ne tusobola okuba nga tufunamu akalembereza ne batutatudde tusobole okubaweereza ng'abakulembeze bonna. Njagala okwebaza musomesa waffe, njagala okwebaza omusomesa waffe Sebo neyanza nnyo neyanzege. Weebale kuba mukwano gwange, weebale okusobola okutambula nange era n'okumbuulira ekyokukola naddala mu layini ey'eddiini. Neyanza nnyo neyanzege. Kasebo ne bannyabo nga tumaliriza eklezia olunaku olwaleero ekitambiro kyaffe kino nga bwe tugenda okweyongerayo ku nsonga endala zonna. Njagala okubategeeza mwenna abali wano mikono gyange baganda bange. Sebo natandika olugendo lwange lw'obukulembeze wano mu Makindye nga ndi mukulembeze w'abavubuka mu zooni gye nzaalwa eya Kirundu zooni. Bwe nvaawo
negenda kumuluka ogwa Kibuyetu nga ndi sekretary wabyo by'emizannyo ne creative art. Bwevaawo Ssebufaada negenda ku division ye Makindye era nembeera mu kifo kimu ekyobukulembeze bw'ebyemizannyo wamu n'ebitone mu Makindye division. Ssebufaada ng'ogyeko emirimu gyange gye nagenda nkola, bwempeereza ku lediyo, bwempeereza ku mativi ag'enjawulo. Bannamakindye bano bansiima. Makindye West esooka omuluka gw'Ekibuyetu, Katwe 1, Katwe 2, Nsambya wamu ne Makindye 1 ne Makindye 2 ne bampa obukulembeze bwabwe okubakiikirira wali ku disitulikiti y'ekibuga Kampala nga Kampala Capital City Authority Road Councillor okumala emyaka 5. Nga wayise emyaka 3 gyokka Ssebufaada twafuna ekizibu mu Kampala Capital City Authority. Gavumenti y'eggwanga lino bwe yayagala okuwamba obukulembeze bw'abantu bano bwe beerondedde, era ng'omulimu ogwo gwali gwakugusibwa abakulembeze bannaffe bakansala ab'Erusi 5 bwe tukiika nabo wali ku Kampala Capital City Authority. Olw'embala Makindye gye yansigamu, olw'amaanyi n'obuvumu Makindye bwe yanteekamu, Ssebufaada nasobola okuwakanya ekiteeso ekyo ey'okukakana nga nnyinye ku mmeeza bandamamu ekitone eky'amaanyi ekyokulwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'abo abanyigirizibwa n'obwenkanya mu ggwanga Uganda. Era wayita ebbanga ttono abakulembeze bano bennyini n'abamu abatali wano ne bantuukirira ne baŋŋamba kati obukulembeze ku Kampala Capital City Authority bwo buveeko bulekera abalala, ensonga zaffe mu Paalamenti twagala ozongereyo kubanga omubaka w'ebiseera ebyo yali alwadde nga gavumenti erina kyemukoze era okukakana ne bampuza. Abantu bano badde sibajemerangako. Nali muto nnyo Ssebufaada ng'emyaka gye nina gye ya 25, naye nga ndaba engatto ze ngendamu za bubaka bwa Paalamenti nga nnengerayo abantu abakulu ab'amaanyi, naye bano baŋŋumya ne bagamba nti ffe gwe ddoboozi lyaffe era tugenda kukola ekisoboka okulaba ng'ofuuka omubaka wa Paalamenti. Mu mwaka Ssebufaada ogwa 2016 abantu bano bakulembera endowooza zaabwe ne baziwa bannamakindye West abalala bonna, era Makindye West nenzikiririzaamu nga mpita mu kibiina kya Democratic Party amazima n'obwenkanya. Nafuuka omubaka wa Paalamenti Ssebo ow'okusatu owa Makindye West, ate ow'okuna owa Makindye eyawamu gye bayita Kampala North. Ssebufaada njagala okutegeeza bwe natuuka eyo waliyo ebisoomoozo bingi. Tezaali nsonga ntono za kwata, zaali nsonga za kwata n'amaanyi ate n'obwegendereza. Mu biseera ebyo gavumenti eno eriko Bannayuganda baali bakiweweese nga bakituusiza ku nsonda weetuuse ekomye, ng'omukulembeze aliko akaddiire ng'awezezza emyaka egitakkirizibwa kuddamu kwesimba kwa pulezidenti w'eggwanga Uganda, era nga Uganda etuuse okufuna obukulembeze obupya nga buyise mirembe mu kubukyusa. Ssebufaada babaka bannange bangi bayimirira wali ne bawagira okukyusa akawaayiro ak'okuggyako ekkomo ku myaka gya pulezidenti w'eggwanga, naye abantu bano baŋŋamba Honorable Ssewanyana ku lwaffe ab'e Makindye togikwatako, era Ssebufaada saakoma okutagikwatako Ssebufaada, naye nalwana okulaba nga n'abagikwatako bafuluma mu kizimbe mwe bagikwatiddeko nga buli omu ajjudde enkulumulo etufuna obukonge ekirala tukikwata okwokuba enkumbi okukakana nga basibidde naggalama polisi kumala wiiki namba. Ssebufaada se okubonaabona okwo, naye
Bannamakinje West bwe bakiraba Jalan Sewanyana yeetaaga okwongera omukisa olw'embeera gye yateeka ku paalamenti y'eggwanga okutuuka okusitala ekiwandiiko ekyali kigenda okusoma okutuusa ekkomo ku myaka gy'eggwanga. Eggwanga lyandaba nga lyebase ku mmeeza ya paalamenti. Era okukkakkana ssebo neebaza abantu bano bwe nakomawo okubagamba nti kanziremu mbaweereze bannoona ewatali kweyawulayawulamu ssebo. Bampe emitwalo 5,725 egy'obululu. Wano mu kibuga Kampala ng'omubaka eyanzirira okufuna obululu obungi obuyitirivu bwe butyo yali kati omugenzi muganda wanuka bamumuza emirembe Honorable Segirinnya Muhammad yafuna emitwalo 4,12 era abantu abo babiri twafuuka ensonga mu ggwanga Uganda. Njagala okutegeeza olugendo terubadde lwangu. Gavumenti y'eggwanga Uganda bwe yalaba omwana gwe baleeta ng'akyali muto paka leero akyalemedde ku mazima n'obwenkanya obw'abantu yandiwetekako ebisangosango nti nava wano ewalina abo abatampa kalulu ne ŋŋenda mu bitundu e Masaka abantu bonna gye bamanyi obulungi nti naye wali abakulembeze baayo ne bagamba nti nze nakwata ejjambiya ne ntema abantu ekintu ekyo kyomunya. Naye faada njagala okwebaza Bannamakinje n'abakulembeze bonna mu ggwanga Uganda wamu ne bannaddiini mwenna mu Uganda abasobola okutusabira ne sobola okuba nga tufunamu akalembereza ne batutatudde tusobole okubaweereza ng'abakulembeze bonna. Kyamusa mubi nti muganda wange yafuna obulwadde n'obukosefu nga tuli munda mu kkomera oba oliawo nange nabufuna naye Mukama Katonda ku lw'ekisaati bwendi njagala okubategeeza muganda wange yanfaako. Naye Mukama Katonda nga bw'atalyambusise bufaala mbadde nkyakubyeko ku matu nga nkyali mulamu. Era bwe navaayo Sebo Father navaayo nga ntidde nnyo abantu kubanga bangi bayogeranga ebigambo bingi ku ffe. Naye Mukama Katonda yagezaako n'atuyamba era neebaza abantu abasobola okutubuulira ne tubeera abasajja abagumu abavumu era ne tusobola okusigala nga mulamwa ogw'okulwanira eddembe ly'abantu. Mu paalamenti eno mubadde n'okusomooza kungi. Baleese amateeka ag'okusiba abantu mu makomera ag'abaserikale mbadde omu ku bagalwanyisiza Sebo Father. Paalamenti eno mubaddemu amateeka ag'okulwanyisa omukwano ogw'ebikukujju mbadde omu ku abo abagambye tekujja kubeerawo kubanga makirisu kiragala. Mu paalamenti eno mubaddemu amateeka agagenda okuyigiriza abasuubuzi era mbadde omu ku abo abagalwanyisiza paka olunaku olwaleero. Mu paalamenti eno mubaddemu amateeka ge baleese nga gagamba nti tewali kusuubula mmwanyi nga bwe weyagalira. Tulwanye naye abasajja nga batusinze ku maanyi ne babiyisawo ku kifuba ddembe n'emigo baatukuba nga tuli mu paalamenti. Sebo mbadde ndi eyo ntudde nga ndowooza butya bwe ngenda okwesimbawo kubanga ekibiina ekyange mwenzikiriza ekya National Unity Platform bwe kyateekawo omuwaatu omwe tulina okuyita okusobola okufuna obukulembeze bwe bwe tulimu mu ngeri ya demokulasiya n'amazima n'obwenkanya. Twawandiika ebbaluwa kuba mumanyi kyende mu kuddamu ebibuuzo ate ne gulawundi abantu bano gye babeera era gye basula era gye bawangaalira byonna nabiddamu ate era ne gulawundi ne bagamba bagigendako ng'erina ebitundu 6. Kale nga neesiga abantu bange bano kubadde bansaba nzije mbakulembere era ne mbaweereza. Okuva olwo paka olunaku olwaleero Sebo sirabanga ku lisaati zaava mu kumbuuza bibuuzo ne mu kwesimbawo kwe neesimbawo mu kamyufu paka olunaku olwaleero. Era nsaba Mukama Katonda bw'alizifuna n'azindeetera ku Mande nja kuba musanyufu nnyo ne bwe ndiba nzaasembye. Obumpimpi Sebo
mu kitundu ekyaffe ekyemakindye west ebibiina byonna bikoze akamyufu, naye waffe mu kibiina ekyaffe temwabadde kamyufu ka kibiina kyange mwensibuka kyempeereza ebbanga lino. Era wakati nga tukyalimu eyo enteekateeka n'embeera, abakulembeze bano wammanga bantuukirira ne bakola okunoonyereza results gye bajja okusobola okunnyonnyola abantu abali awo, ng'abasinga obungi ku bo baagala n'ensinga okubaka ba paalamenti kubanga abeesimbyewo tebabategeera bulungi. Mubamu ku beesimbyewo akatonotono abaagala ekifo ekyo, mubamu ku baagala ekifo ekyo basebo ne banyabo, mwemuli omu nali kansala naye bwe nalingira ku mmeeza ye yasigalayo munda mu SCCA n'awandika omukono nti Makindye temumuwulira biwoziwozi byammwe nze njagala ssente mbaka lodime agende. Oyo omu ku bo. Owokubiri yali buloka w'ettaka mu kibuga Kampala ebiseera ebyo, era yateekako omukono bulungi abasuubuzi abali mu Busaafi ne babatunda mu ttaka lyabwe ne bagobaganyizibwa nga ebikuusi. Yewokubiri. Abasigadde jakuba nnyonnyola nga bwe tujja eyo naye si bufaada yogera mu minte, era abantu bano nga bwe bazze obungi bwe bati bongera kakasa nti omubaka waali. Siinaako mutabani wange, siinaako muwala wange, siinaako mmange, siinaako kitange, siinaako muto wange wadde mukulu wange, bonna nabasanga Busanzi Makindye West nga amaweereza. Era ngenda kwesimbawo omubaka wa paalamenti wa Makindye West. Olw'okuba nze results nkyazirinda ne bwe nneebaka ez'ekibiina kyange ezaava mu kamyufu ke twakola ne bannange bwe twakola ebibuuzo, engeri gyenzija sijja kibawulira kati naye mukakase ti ngenda kwesimba mubaka wa paalamenti. Sebo ebisigadde tujja kwongera okubyogera nga tulina abantu bano eno. Njagala okwanjulira omukulu ono ye mwami Haruna Ssebaggala ayagala okubeera mmeeya owa Makindye Division. Nga bw'obadde onnyonnyola wano nti mu nzikiriza yaffe mu bukulembeze bwange mbadde sisosola ddiini ate nga nzimba abakulembeze kukyompereddeko obujulizi Ssebufaala. Era y'ensonga lwaki ndowooza nti omukulu ono Ssebaggala Haruna bwe tutegese obulungi nga ttiimu eno yonna afuuke mmeeya okugombola yaffe ey'e Makindye. Yenno Ssebufaala yeewandiisizza dda era ye bamuwadde akabonero k'omupiira. Akabonero ki? Akabonero ki? Abagamba nti ali kabonero k'omupiira muwanike omukono mwengalo. Eyes on the ball. Abakulembeze abalala ono kansala wange, kansala Bayombwe akiikirira omuluka ogwa Luwafu. Era naye yeesimbyewo agenda kujja nga wa DP. Ono kansala Yasin Galiwango akiikirira omuluka ogwa Makindye 2 era naye agenda kujja yeesimbyewo.
ono munannupu lukulwe kansala Kevin Namakula okuva Lukuli. People power our power. Era n'ono kansala Kabogoza w'Essalama abantu bakiikirira nga naye wa National Unity Platform era nganze. Tulina kansala Julius Awamaaso okuva Lukuli nga naye wa National Unity Platform era nganze era obukulembeze akyawusaba. Ono ye kansala Kaweesi wa FDC Musanja kino naye mukijja asaba kya PFF naye ng'akiikirira abantu abakibuye 1. Ono mukulembeze bamuyita kansala Elias Manga ng'ava mu kitundu ekyamakindye 1 abadde mu DP kati ali mu PFF. Kansala Nakandi Stella ono akiikira abantu b'e Ruwafu ku kadi ya Democratic Party. Ono kansala Kasasa w'Ensambya Kasa Pius w'Ensambya Independent. Kansala waffe Kibuye tutambudde n'ebbanga eddene kansala Mire akiikirira abantu ab'Ekibuye 1 ali kabonero k'enkumbi mazina lw'enkana eyatoola. Ono ye kansala Kiyenga Muzaffaru kansala we Lusifayiku akiikirira abantu b'Essalama Luwafu Gaba Teekako ne Muziga Parish. Ono kansala Oliver Nalule munannupu era nganze akiikirira abantu ba Katwetu abakyala mu Parliament mu KCCA. Ono ye kansala Mulindwa Muwonge Zibulatudde era ng'akiikirira abantu b'e Buziga Parish mu KCCA. So Father, bwetyo abakulembeze mbalina ntambula nabo. Ono ye kansala Jelinda Mukasa figa mugiraba nti yaddala kifuba kinnyini akiikirira abantu baffe abawa n'ensambya we tuli. Akabonero ttooke tugenda kulya ettooke. Ono ye Alex Serwaki wa Lukuli B. Ono kansala Namirembe Joani ayagala kujja kukiikirira abantu b'Ensambya Kibuye 1, Kibuye 2 ne Kato 1 ne Makindye 2 era yazze LC5 kansala KCCA. Zikiriza Sewu Nkomaawo ng'amaliriza kansala waffe Shifa ono mukyala bamuyita Shifa munyiivu ali mu kibiina kyaffe kino ekyabanyiivu era agenda kukiikirira abantu b'e Buziga. Tulina kansala Koyasi w'Essalama ey'okubiri okuva e Mulungu paka okumpi ne Kosovo. Be bakulembeze Ssebufaana basigadde tugenda kweyanjula nga tugenda mu kuteesa kwaffe ak'olunaku olwaleero. Neyanza nnyo neyanzeege. Tumwongere engalo. Tweyanziza ssebo Honorable n'abakulembeze bonna ttiimu ngira bannene abaana abantu be Wakenje bali mikono mituufu.